kyesinza kwerabira gwe mukwano manya nze mbadde bebi Isma nga ate yalinga nga taata wange olw'ensonga yabadde andabirira onfuna kati ekyo tekiyinza kunvaamu singa obadde obeera wano n'obuuza babeera wano teri kalungi Isma kaafuna asookera wano ndowooza ojjukira nziza eri mabega nga nti bwe yabeewa pulezidenti Isma yatuuka nnyo n'atuuka wano ne mugamba n'omwana avuddeyo ati kyokka n'ambuulira ne pulezidenti yakoze eki kyamugamba gamba omuntu okuba nga gw'ofuuse ng'ate akubuulira ekyama ekiri muntu teri Isma kyabadde tambuulira ku mbeera ze nga bwakola ki nga bw'ali omukwano gwe kizibu nnyo gwerabira biro byonna bibeerawo naye nguma kubanga teri ajja kuzzawo bulamu bwe neebaza Katonda nti ate neebaza kuba Katonda muwangaaziza obwamuwangaaziza eryo ebbanga ye Katonda lye yamuwangaaza nga lyalina okukola ki kati ate sirina kunyiiga nnyo neebaza nti Katonda yes amuwangaaziza nandaga kino ate nenfunamu n'emikwano kubanga nammwe olaba Mzee egamba nange nandibadde sibategeera naye mbategedde ku lwaki ku lwa mutabani wange Isma mumwagala nali manyi ayinayo emikwano emingi ne pulezidenti naye atuuse okukola ki okujja n'ankubagiza nali ndi awo nga hamu Kiggundu akoze eki naye ankubagiza mba ndi awo Nsereku naye ankubagiza ngenda okulaba Anita Amongi sipiika wa palamenti ndabye nga ku lwange kyamaanyi nnyo era mbeebaza nnyo bonna buli afuddeyo akoze kyakoze nandaga omukwano gw'omwana wange abaana yesi basomye weebali bwebanga tuba tutegerera kubanga sinza mukaka naye bwebanga nti aluwa ono mukwateko ku mukono nze nga nti amiini nyanja yeetaaga nga Mzee mwennyini nze njagala nga mulabyeko nemunyumiza ate nemwebaza awo nendoka nteekawo kyenja nkubuulira bwe mulabako essanyu awo ate lyeyongera tagwangako omwana wange oba omuwayiriza nze muzadde kitaawe Isma abadde mu Sweden kibadde kimutawanyiza maaso gegokka nga gegamula tagwangako era abadde mulamu bulungi nnyo abakyala balina lwakuba nti butazaala era nga nange ajja gyendi nambuulira butereevu bannange taata nemugamba guma Katonda osanga ajja kukola ki ajja kuwa emituufu Isma yazaalibwa mu 1972 mu mwezi nga gwakubiri alina emyaka nga 44 Isma muto muleke gamba nti that's my first born 44 that is my first born bino byabadde nga yogera abantu bagambye kazeeyo kiri kazeeyi nze nensirika nimati biri bye bamutaddeko ye naye n'agende naye kyemukoze eki kye bamutaddeko naye nga nze kitaawe mmanyi kikyali tewali sirina ngeri gyenyinza kuyamba kubanga namugamba Katonda yasala kyabasazeewo wale siyinza kikola kiyinza kukyukawo nkubuulya yes ebadde emuluma ekyo ebadde emuluma kubanga nga we naabeerawo Isma najja ewange ayingira butereevu n'atwala n'akaaba taata siina mwala kyokka ngeza mugumya Isma beera mugumu oba oliawo Katonda ajja kusaasira ofune ki ate nange nemwebaza yali mugumu kubanga omugamba ekyo nga kyenoonya abeere mugumu aleme kufunamu ate wasiwa naye nga kibadde kimuluma ekyo kyo kibadde kimuluma muki naye n'aguma olwokuba taata we nina mukola ki nina omugumu ye yaŋŋamba abadde mu South Africa Sweden n'agenda mu ddwaliro nange taata ngenze bukone mu ddwaliro n'ebikyagaana kituufu yakomawo na siringi 5 ekibadde ekibozibozi kya internet nze ndaba kibozibozi kubanga Isma bwakomawo bwajja wano nalaba nga ndeetedde ebintu omuntu wenusu ebitaano toyinza kwetera taatawo zino kanzo kino biki bino bibeera lwali nti byezza nannankani kyekyo naye nga tolowooza nti yinza
Yes, ekyo obviously kituufu. Ye obulungi bwa Isma ye alowooza bw'abadde abukola naye tayagala mmanye ndowooza nfuna nga tayagala akole ki naye ng'ate nze mwatu ndi mukadde naye nga tiktok ngenda ne mukola ki naye ngamba okuzaala omuntu kati nga bwe munaabeeraga okukola omulimu gwo kati olina bw'ositopinga kuba kati ate oli yabadde manya yabadde anfuga nkaddiye yakontrolinga. Nina emyaka 65. Ndi mukulu. Si ate nkulimbe nkyeraga kyokka n'ogyendaga omuntu ekula tokyalina bwokola tobaga nti nze nti wana ereere. Yasoma nnyo yasoma paka mu Makerere. Nze mukyokusomesa abaana bange bonna abasinga ekyo mwebaza Katonda bonna ba university n'obala walimu n'obala munda bonna diguli nkwera omuvubuka ow'amagezi gola amagezi otobola nti abadde nga amagezi mamangi nnyo kati era omanya omwana ow'amagezi era ye nga babeera atiizinga wangi nagaddewo natuuseewo banzikize nabisibiddemu. Mbadde njagala nnyo tukoma olw'ensonga bw'onoyogera ku bintu ate bijja kunsiikuula gamba mpuli kubanga imagine mbadde n'ebintu nina ebyange kati wulira bya mwana wo biteekewa nina bwe mbiteeka kale